Allah tuliboononye ya Allah nenga kano tuli mukwenenya tukwetondera ya Allah ebibi byaffe ya Allah nenga tutumulamu omukulu ya Allah eno du'atul masiyya sheikh addu'atul masiyya edduwa y'ekyetaago febannaka wempe bafamire ya Segirinya tuli kaddugala ya Rabbi berango ota onako olwenca bamusalira onako olwenca ya Allah batuwe beiro onako olwenca batuwe beiro onako olwenca wewe beiro ya Rabbi li izzati ya Allah ogamba kun fayakun ay Allah gwagamba kun fayakun kibene kiba ay Allah goyogera kun fayakun goyogera bogazi ya Allah tewali ayogera ya Rabbi tetugenda kwesiga wadde kitonde mu misonga zino ya Allah tetugenda kwegayirira Museveni mu nsonga zino ya Allah tetugenda kwegera Natasha mu nsonga zino ya Allah wadde muhozi ya Rabbi fetukwamba kwera ya Rabbi li izzati ya Rabbi watu akutentu nusu yaba bakute Segirinya ya Allah berango omuntu abalamuzi benca ya Allah bafune okulyokolesebwa ya Allah ensonga zino tezirimu wadde ensonga tezirimu jjijiziro ya Allah ensonga zimusibe ya Allah temuli makulu ya Rabbi aya Allah bera tumutadde mu mikono gyo kusaba okukiriza kwaffe tusabe ya Allah bagamba nga tukusabe ya Allah tuzukukenga tukusabe ya Allah mu biseera woli otulaba mu biseera no tuli mu kuwanjaga ya Allah lwababaka baffe ya Allah ababaka baffe bate ababaka baffe tukimanyi obasibye gwe Allah gwasiba kuba ogamba kibene kikola ki ekiba ya Rabbi ay Allah berango oteka kube kubo ewatali kubo ay Allah kube kubo ewatali kubo mu kutebwa kwabwe ya Allah abalamuzi twabasabidde dda oba mukyalo oba mwami ngogera kutula ku fayiro ya Segirinya ya Allah nawe ofuna omutima gwe bayita baktatan ofuna omutima gwe bayita baktatan gukujire mu kiroto ya Allah musango guno gukaluba gusinga ejjinja ye Allah musango guno gukaluba gusinga ejjinja ne gufulenga amazzi agakulukuta mu nnyanja ya Allah banga buli kimu kisobola gwe nanyini arushi ya Rabbi gwe nanyini bulamu bwaffe ya Allah fetubutadde mu mikono gyo ya Allah bulamu bw'ababaka bano la alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibana Muhammad ibn Abdullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Muttalib ay Allah fetukusabye ngebitonde ya Allah fetuli betaavu fekatotera ababaka baffe ya Allah byaffe nga biwedde banaka wempe banaka ddugala bonnojja kuboba buyambe ya Allah abasiba abali ya Allah abanupo abo bonna abasiba mu nsonga ezitakwatagana ya Allah abyamachinde ya Allah mugenda mulamiza buli musiba ali mukomera leta erinnya agenda machete jala machete ani omulala olobya lutaya sekujja aha muleta amanya buli chief tumuterendeka akabani waiza leta amanya leta erinnya kalanzi leta erinnya tukusabidde buli chief musiba alimu banji nnyo Saddam ya Rabbi tamanyi manya ngoli father ya Rabbi ne tamanyi manya ngoli kunsonga ngoli mukomera toyimanyi nsonga ekusibe ya Allah Allah agenda kusumurula ya Rabbi Allah woli musalenga ko nga muri mu ndeyo ya Rabbi usize Allah y'omusiramu yali akubye omulamuzi ebikondo yoyo ya Rabbi yaberenga atebwa ya Allah Ar-Rahmani Sanya Ar-Rahmani Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddus As-Salam Al-Mu'minu Al-Mu'ayminu Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Hayyu Al-Ghaniyyu Ar-Rashid Ar-Rauf ya Rabbi Ar-Rauf ya Allah Al-Ghaniyyu ya Allah ela fetusabye gwasaba nga tuyita manyaga kyenda mu mwenda okukwanukula kuko ay Allah basiba batumalize mamanga nengo omutwe omukulu Honorable Segirinya MP wekawempe gwe mutwe omukulu ne aranise wanyana tuberenga Allah tusabye edduwa ya fojikirize basirama abali n'ekyetaago tuli beetaavu nnyo olw'omukulembeze oyo ya Allah abamubeereddewo mwenna muberenga mu kalima tasbihati z'ekiro muzukukeeko ya Rabbi ay Allah yagala nnyo edduwa z'ekiro ya muzukukeeko olunaku olw'enkya agenda kulaba agenda feesinga abalamuzi olunaku olw'enkya agenda feesinga abalamuzi abali ku biragiro ya Rabbi nefe tusaba ya Allah